Previously on the Kitonsaz. Jogera bintu ebirimu amagezi gwe. Owo oli ku mukolo bataliiwo. Manya nti naawe onvuddemu. Kitaawo ampe ennyumba n'emmotoka. Tewali kibagenda kukuwa. Siriiwo. N'ebintu by'oleeta obisangawo wali emmotoka yagisangawo. Mwabamanyi munkakankuwase indirect. Ne kanzo ogireka. Kitaawo amugambye kino kikola. Nate nkwagaza gwe nakugamba okwagala nfa. Nange nagamba gwe okwagala nziba amaaso. Era kino kyenkola kiyamba ggwe. Njagala kulaba mu mikono gye nsigaza oba okyalimu. Siriiwo. Oyo ye mulekwa namutadde. Lwaki? Gasiya namuvumyemu akantu katono nnyo mulangira obutooyi. Bukinangoba. Niwo ogendo. Nalowooza ngenda mwegayirira. Wa ogendo bero otuule otebenkere. Uwai. Olungubidde akasimu ntambuliddewo. Omukazi. Sorry. Akuzibira yabunkenke. Olugendo lumpiseemu. Gyebale. Naye banayo otawuka. Nze bwentyo. Otawuka totudde. Ndi businessman. Wa business ojja kusobola nekolera jange. Gyekolereze towadde kusigenda kulwawo. Ekindeese ekyamangu mangu. Lwaki teweekuba mu mutima? Abantu bonna tebaba bweba tebasalirawo mu busungu. Anegamye munasalirawo mu busungu. Oli musajja munnaffe. Bikitegeera bulungi. Si buli muntu ndi bwakyawagana n'omuntu taba yona mutima gwakubire gusonyiwa. Okusonyiwaani. Okusonyiwaani. Mukyalawo. Ani mukyala wange? Zubedah. Zubedah si mukyala wange. Muki. Ate nekyokuba nti omuntu alina okuba n'omutima gw'okubiri okusonyiwa era gwaliwo. Era bagamba mutima gwakubiri. Tebagamba esatu. Omwoyo ne sadi chance. Nedda. Ewange tekola. Kitonsa. Ffe tuli banno. Ensolo y'okwagala ekola ki? Namuwa chance neziyita ne mu third nezisoba. Muwa 10 chance. Uli muntu nze nkuze mbalaba gwe naye. Okitegeera bulungi. Ate bagamba n'omuntu akubira omukulu ngoma nazina. Kati kufe nani muto. Wakube mkintu tekine kigenda kujjako si kyamaanyi nnyo. Wekube mutima sonyiwa munno muddewo. Mukola amakagamu. Abaana bamwe banaawulira batya mputata ne mama tebakwatagana. Niffe tulina abaana. Linda. Gwe n'ekibeera limwiradde mwana. Tuzaala nga yuli mwana wadde. Lwaki? Simanyi. Gwaliko ekizibu Zubedah yaliko ekizibu. Gwate omuntu ow'olutalo. Kwegoba bwegobi. Abaana banajja batya. Mbona mu kisenge mwali nga bakwegoba bwegobi. Nkotidde. Toyina yadde mwana bbali Kitonsa. Nina. Oyinayo omwana? Myaka emeka? Myaka 7. Myaka 7. Muto kuwa Zubedah. Ne Zubedah alina omwana ebbali. Mbadde manyi temuzaala. Naye alina omwana ebbali. Mwana ali myaka 27. Katende. Ngakitalo. Kitalo munange. Ngakitalo. Kitalo munange. Naye amaziga gabeere matono katutuuse. Tutuuse ffe na family yonna ezze. Mujje. Kitalo mwana wattu. Kitalo. Mpola. Tukoze tutya. Tanti tukyayiya amagezi kati omulambo bagukwatiddeyo mu ddwaliro. Nga bagamba ki? Bagala ssente ate baba bagamba. Kati ekyo kiwedde. Ekyesente kiwedde kyo. Ze baagala zonna omulambo tugujjayo. Twagala mukyala ffe aveemu kitiibwa. Si bwe kiri? With respect. Wano wa tata w'omuto. Jangu saidi jangu eno. Come this way. Chino! The place is so disgusting. Like this is so low and I want to go home. It is very simple. Jangu. Yeah, but
Ekiwuka, just leave this. This is a village, my friend. Wano watata okatendo omuto. Behave. Adjust accordingly. You know what I'm talking about. Adjust accordingly. Dora, adjust. Katende. Katukole kubya okujjayo muki mudwaliro. Bagala sente meka. Bagala sente nyingi sizirina. Andi zemmeka. Bwemba ntuuse wano kulumbirwa muto wange. Afidwa mukyala waffe. Problem si ya sente. Bano bakimanyi. Is money a problem? No, not at all. Sente ziri mmeka tuzogere tayinza sula mu ddwaliro. Kujja sinza simakula. Sente bagala mmeka? Batugambe sente mmeka. Because batugambe sente mmeka. Bagala mitwala asatu. Mitwala asatu is something very small. Jangu. We shall do that. Mitwala asatu something very small. Temuka abakati. Temuka aba. Mitwala asatu mutanyi wange ajja kugenda okole ku nteekateeka egy'okujja mama w'omuto. Okay. Do that as soon as possible. Fine. Funa kakadde byonna bikoleka arrangement. Naye daddy, tubadde tetusobola baweereza ssente okujja wano. Nze tadde I'm scared. Mwanange mutoko n'ekyejo. Just comfort her. Tujja kikolako ekyo. Kati mitwala asatu tugenda kujjayo muki? Kati ende. But I'll pick that from my account. It's okay. You can pick it from your account. You can. That. Ku sente zo. Yeah, I'll do it. Mutabanyi wagenda kikolako. Ku sente ze aleeta omufu. Ndowooza ekyo tuyinza kimaliriza. Oluzubeda inemeka. Twemu munyama onangama bisimanya watano mugumu. Atano mugumu. Ne kali emyaka gitankana. Kati kwe gamba. Oyo abanajjajjange. Jajjawo. Kikali kitwale ndio badde jajjawo ebbanga lyonna. Sonyiwa jajjawo. Mudingani. Kakati ebintu Zubeda bya. Sonyiwa jajjawo. Okumusonyiwa sandiga. Era nali njagala nnyo okumukola ki? Okumusonyiwa. Era zeke nnyine nasituka ne ntandika okumwetondera. Olw'ebyo ebyakola ki? Ebyaliwo byonna ebisinga wabimanya. Okitegeera. Naye omuntu atali kibuusa ku mpisa. Omuntu ow'omumwa okuva January mpaka December wa mumwa. Omuntu asobola okukuba mu maaso ga mikwano gyo. Omanyi ebintu waliwo bintu byetulaba nga tuli mulaavu. Bibagamba love is blind. Okitegeera. Waliwo byesaalabanga ng'olulaavu ekoze eki? Ekuzibya amaaso. Ensibya akatambaala. Okitegeera omuntu yakeera ku makya n'ankubira mu maaso go. Si kyokka. Gumu ebiri. Nanteera eddagala mu byokunywa. Sagala mbeere nga nkujjukizanga bintu bino. Ebintu ebisinga obimanyi. Ye kennyini okujja ewange twali lutalo yanneesibako bwesi. Ne wulira Kitonsa. Omukyala ayomba n'omukyala alogoberako n'aliwa. N'omukyala akola nga waddogo n'omukyala ayomba. Bona sibaako n'omu. Ubeerako kirisi n'omukyala ayomba. Ukoze ekintu ayomba n'omanya. Leero nnyiziza. Nigwe omanyi omukyala abeera ku basawo buli kaseera. Zubedah simulabangamu kintu kyakuloga. Naye ku bintu byapesaamu ayinza okuba yali antaddeko eddagala nga sitegeera. Anti wulira bw'okimanya nti munnange ayomba. Oguma n'omanya nti kati ewaka sijja kwogera. N'osirika. Kakubuulire Mavin. Waliwo omumwa ogutabanyiirika. Omukazi ow'omumwa kizibu kumumanyiira. Kitonsa wafuna omukisa. Nze kale nzira bwengamba ogwo omukisa singa nze ngufuna. Nze Kitonsa singa tewali mukwano gwange nze Zubedah singa namukuwasaako. Omukisa weeguli muwase. Ani? Weeguli. Ani gwe mpasa? N'omukolo gugwo bagutegese. Ani gwe mpasa? Buli kimu taata aguze byonna babagambye byonna bagenda bikola. Ate bwe mmanyi ogera nawe mbalamu ku magezi. It's dirty. You can get that. It's dirty. Well, I can stand. Kati ensonga endala ki? Njagala olumbe lwe lwakitiibwa tusobole mukyala waffe mu kitiibwa. Asaanidde. Neze bane mbirowooze kolaba waabeera. Era badde ayina. Ekyana kyange n'ekyejo. Kati ekikulu Katende. Amanyi wana awantu. Katende. Muwala wo bw'atyo bw'ali abaana bamanyi abaana. Naye kati issue eri bw'eti. Issue emu. Njagala tukola olumbe lwa kitiibwa. Tusibule mukyala waffe mu kitiibwa. Don't cry, tokaaba. Weyeekaabya. Abagenyi batuulawa. Naye Semakula. Ogambye yagala okola olumbe nga lwa kitiibwa. Njagala mukyala waffe tumusibule mu bitiibwa byaki? Tumusibule with respect and dignity. That's why we Atende are nga family. nanone emitwalo 15 okujjanjaba mukazi wange. Ogambye yagala osibule omukyala mu kitiibwa. Nga nanone emitwalo 15 ne muginyima. Atwakuma bummi. Mukadde ako sente zaaliwo. He came at a time. Baby yangamba. Ezaaliwo zaali zaggulira Bunyonyi. mmere. Kati nga tula omuntu. Nyola bulungi. Kati ng'onnyonnyola otya ku bulamu bw'omuntu ne ogaa nti n'omuntu mulwadde baagala mitwalo 15 n'ogaa nti n'ogenda kujjanjaba ennyonyi. Kiki oba onnyonnyoddemu obulungi? Ndeka. Atukola bwe tuti. Katende oli muto wange. Bwe muti. Katende oli muto wange. Kati ne kukufiirwa era otonda wange. Katende mpuliriza.
Kati mpuliriza bitisaawa zino. Baby wanyinyura. Wajja mukadde omukyala mulwadde n'obunyonyi buki omukyala omuwasa zero obwe not so ezoba omukyala gye bali bangi obunyonyi buli obwali bulwadde they were from Trinidad and Tobago omanyi be yakanyonyi gwe kati biki byombulye bya bebi y'omunyonyi kubulamu zolo kugamba ekyo munno ng'afiiriddwa omukazi kati nani badde mpulantanga nange obunyonyi bufudde ne kate issue ya kuziika kati tosobola kuŋŋamba ebinawo bintu bya kisiru busiru vaamu entondo katende vaamu entondo bwe osobola obayamba bani mbayamba naye mukadde akwagenda okujjanga obunyonyi bulwadde nosalawo okuyamba abe bayinza nondekaawo sizze have we come Dad, I think it's better we work on the funeral, then we see how to get it done. katukole bwe tuti kati azze mbu ayagala mbu amusibule mu kiti wayagala zimpa nga afudde kati mu ddwaliro tubuleke mu ddwaliro omukyala olumbe tuluveemu si kye ŋŋambye ani gwe mapasa Zubedah nga mwasa muteeka Zubedah noba Zubedah bwenze mwase muteeka oyo Zubedah koko muma gwayina Zubedah ngo mukazi toyogera na bya kisirusiru ze gwe nkubuli oyo Zubedah ayinza n'okuba mulogo ng'ogamba mumupasa Zubedah kati ze gwongamba nzirire mwenna muvaire muganya okutunulako saidi ya Zubedah omusango mugusalira nze naye tuli musajja munnange eyagumye aba yagumye osigira oli wa kintu kyokimanyi nkimanyi nakiyiga kati nenkitamwa kati wulira oguze emmotoka nga mpya nobeera nayo paka bwekaddiwa osigira bulungi n'ogivuga ebbanga eddene okusinga bwe yali nga mpya Zubedah teyali mpya wulira nekaddiwa n'otaliko gijinji kati ate ogikutta ogitunde gwaba agimanyi bwetambula emmotoka ebazze nga mpya naye va ku motoka gye bavuzeemu ne bagisensebula kalankisi yonna bushi zonna zikubagana buli kimu kikubagana bukubaganya naye abadde ogizizaamu ate kalankisi naati nagezaako naye waliwo wootuuka n'ogamba bwe siva ku mmotoka eno nfudde ate kati nakola bwoti era omuntu oyafudde aba yafudde gumufa accident mmotoka bate siba kuvuga mmotoka yo accident nga njiraba njife nga njiraba just ekigenda kusoboka kakati kola bwoti kituusa nawe digana ne munno naawe fe mutunyumira nnyo nze bayiza nze kapo yammwe ye power kapo yange nze you inspire me to fall in love okimanyi obufumbo kukomera wali kitalya nkubuuza okimanyi obufumbo kukomera naye gomba bansibe mukko kati ngolomba ziziza musango ki ate nkubuuza obufumbo kukomera olina okuba nga omuntu gwogenda okubeera naye mu kaduukulu mukwatagana kati gwe ne RP mwali temukwatagana tetukwatagana kiri bwe kiti tosobola kusanga mukomera ng'oli bamusiba ku bankoko oli bamusiba gwakukwata mwana nosuubira tebajja kukwatagana tebasobola kakati Zubedah atakuba yalina kukalaba kati Zubedah wa mumwa okitegera bulungi kati gwe toli wa mwakakkana mujja kukwatagana mukomera byonna nabikola nakkakkana n'aŋŋalamiza n'akola buli kimu kyonna kyeyakola nganzika beera siriyasi naawe ate sigenda kubulira ate ntaleke kukakabo kasi kuyingire mu mutwe tosobola binkaka ngenda bikukaka ate kati bituuse obufumbo dingana ne munno twa nsonga kittano nga tezikwatagana naawe beera muntu mukulu otegere nsigenda kudda wano nkwesimeko nyimbe luyimba lwolyoko ntegeere oluyimba gwaluwandiika lwaki tolweyimba kati nkutadde mu vidiyo okitegera bulungi oli wano tolina muntu yadde akugambako nti wuwayi munnaali wali naye tewali amugambako wuwayi muddingane tolina ne Zubedah yennyini alina talina we yakedera ku makya ng'akimanyi mumwegayirira aganye n'ategeka omukolo ze kennyini nanneegambira maaso ku maaso naŋŋamba nnyina omuntu ensi ekubye Zubedah yali yeeraga ensi ekubye Zubedah ejja n'okuba talina wasula olasa makola ebintu bino tubibeeramu naawe bwoti sibuwali naawe waliko mu mbeera yange nange nakuyambako naye katende tozukiza tuli mu nnaku anti wuliriza sisobola kujjawo nga nakubira n'essimu amazima ga katono nga nzizewo nenzijja woono omukazi gwe twawasa obwasa wallahi nanvuma byogere empola bebi teyakuvuma yakubulira amaki ekyo ekikulu kya byonna tuzze mu lumbe tumalirize ensonga zino tumusibule mu kitiibwa omukyala waffe tumusibule mu kitiibwa njagala katende bebadde bakuba work upon it tumalirize ensonga ezo omukyala waffe tumuzike mu bitiibwa 50M that's simple money milioni 5 baba wensanvu bagina sigala tebalina byakulya so betaaga milioni 5 kino badde kyetwogerako bebi no issue eri bweti katende muto wange mpulira luno olumbe nteesemu milioni ebi funeral service baga milioni meka 50 are they good? Yeah, they're good. Will they do excellent job? Of course.
milioni 5 gundi. T-shirt, how far have you gone with the t-shirts? Kale t-shirt, kale t-shirt. Semakula. Semakula. Embagamba 500 kubanga. Kale alhamdulillah. Bajasigalanga bazambala tebalina byakwambala. So Kibere kijjukizo. Tujja kubaka ekifaananyi. Kifaananyi ky'omugenzi. Ne kakati Semakula kambuzeemu ekintu kimu. Wali olumirwawo omukazi oyo ng'asigadde mulamu. Sigambye nti nsanyuse ng'afudde. Kati oteekamu ota ssente bwezito nga nakusaba ssente z'eddwaliro ne muzinnyima n'ono mukazi wo. Kati ssente nziggyemu tubiggyemu bya ssente olumbe tuveemu. Tuve mu lumbe. Onfunya bubi. Nze kyangu nnyo. Anti wuliriza. Sigana naye amazima ga Katonda mu ggulu wallahi yadde obikola naye siri musanyufu. Siri musanyufu. Kati ne mukufiirwa era olesente onda. Katende nkubuuza ogusembayo. Kale kyo wuliriza ne watonambuza kyogamba bafune kizibu bakwira bakwanogo oba bakubira ffe baŋŋanda zo. Bosazeewo okuyamba. Kati bizibu problems zi twali tufunye. Atubalize ensonga zino. Tugende tujjayo omulambo kale. Omulambo tugujjeyo. Njagala okuzika kubeere kwa kitiibwa. Amaziga temukaaba tuzze as a family. Ffe tukolanga kitule. Tuli omuntu atya? Are we not a family? Tuli omuntu ogu. Kola ku bya gundi funeral services. Emoroka ejjabaga milioni 5 zibaweebwe. T-shirt work on it. Yes, Daddy. 500 t-shirts with a portrait of the late. Baby kola ku bya mmere. Ananyumirako. Whatever. Sorry. Brokolachi. Tugenda kikola kekyo. Ne Semakula nkubuulire. Nsaba ojjukire naawe gye wava kuba tewaliwo otyo. Katende tonzukizanga tuli mu lumbe tuli mu nnaku. Katende tuli mu nnaku. Tuli mu nnaku fena tujjudde enki. Ennaku. Laba face z'abaana bange zijjudde nnyingi. Just don't cry. Kati bikola ke bya gundi by'olumbe. Nkubira ne bannange you can call. Olabenga abantu abenjawulo bagira batya. Njaga olumbe luberenga lwa kitiibwa with respect. Yeah, sure. Sirika. Nonya mubagaga bannange. Let me tell you that doctor has said omuntu akaaba ennyo nga maaso geeruka amaka. Kiyamba ku maaso okukaaba. Cry kaaba. It's good for the eyes. Really? No. My daughter akyogedde. Bakubire bonna. Semakula. Mu maka gaffe gye twakuliramu n'ekitaffe. Wawulirayo ko ku mwana yali yeeyisa bw'ati wali omulabyeyo. Ate gye yakulira eyo. Kati gwe okuza otya abaana nga bwe batyo. Abaana luzungu bintu bya kizungu. Kati ndivaamu ekyalo. Tukireke kale. Ate Daddy yajja ne wakana ankuba. Nankuba oyo omusajja kyokka. Cool. Easy. Ense kubye Zubedah akakkanye yekubye mu mutima. Dingana ne munno. Kale tugenda funa kitukuwaayo dingana ne munno. Fere jaba sondera ligundi union. Sina kyenneetaaga kumpaayo. Ogenda kuddawo ne munno na. Zubedah zaidi. Ogenda kuddawo ne munno toyogera bya kisirusiru naawe ate. Beera muntu mukulu myaka gyo kitiibwa. Kiki? Nakugamba obango yogera nange nga mukunkayukira. Akakati nkukayukidde nje bwe mbeera kuba Zubedah bwaba yamanyira mu mikwano gye temugenda kummanyira. Ate ndi mukono wa Zubedah zeni mukwano gwange kimanyi naye kati wakyuka kati owolereza. Ate sina timu. Owolereza. Wenjagala onadulaje na madumi sibya mwagala. Lwaki ogenda wa Zubedah n'oyogera ne Zubedah n'akyusa empisa. Nayogedde naye era ali willing kukyusa. Kitonsaku wamu akafaananyi. Basinga bakola omusomo basasula sente meko yingira sikakadde. Ndesobwa kojja bwange mbukukubyeko bonna bonoganya obukkiriza. Obutadde ku mudaala omudaala mu kyamu guno. Gujja kulama. Eno stage kwolisi. Gujja kulama toyogera bintu bya kisiru. Totwala. Toyogera bintu bya kisiru gwe Kitonsa gwe gwe nkubulira gwe. Kati byagala kuyigira na nnyondo genda bikutaka mu na nnyondo. Odinga na dine munno. Ate binteka mu nnyondo. Binteka mu nnyondo. Ate tukayuka bwotyo nanje. Binteka mu nnyondo. Kati badde ogenda kolaki? Obadde yakola ki? Tewali obe. Kakati mpulirize ebigambo bino wamala. Zubedah. Bw'alekera ku makya n'awuna omumwa. Gwawonye. Ekya size kyo kirabika tekijja. Tajja kuwanvuwa. Yakoma. Ye yakuba. Kakati waliwo ebintu ebimu family yennyini tunuulira family. Taata waawa akakamu muwala we okuyingira obufumbo nga musajja akimanyi bulungi omusajja yakoowa omukazi tamwagala. Andika kiri bwe kiti. Taata waawa achunya omutabani gwamanyi nti ono yayinza okubeera ng'agenda okuwasa muwala wange. Wagumya dde ekizibu kyabwe balaba tekirina gye kidda
Chovola bachikusibako. Tebagenda kusibako kizibu. Bajja chikusibako. Baby. Kati olumbe mbadde ntesemu miliyoni ebi. Kati nsaze nzitemye zize ku 10. Okuba otyo omwana. Nengo yogera mazima nakubako mwana gwo. Nze nga najja ku gate nengo okuna wallahi omwana yamu makatu nankunamira n'okunamya. Yati era chinkana era yakunama. Tosobola she cannot. Kati katende kyonkozo nyiziza wati tuli mulumbe. Emiliyoni zibadde bisatu zize ku 10. Sema kola kyoyagala. Tugenda kujjayo omufu. Naye kati bintu bitemye. T-shirts zibadde mmeka? 5 Make it 100. 50. Kale ngabo kyogedde ngabo she wants 50. Make 50. Abana bera ku line bebanayambala zokka. Okuba otyo omwana. Dingana ne munno. Fewe tuli tubataddeko 2. Muteekeko na oba mukaaga. Ate tugalina. Dingana ne munno. Giragiro galewo tugende tumulabe. Tekigenda soboka kati kola boti. Bani. Nda. Bani. Abewamu. Ewa. Girago tugende tulabe Zubedah. Sina jendaga nawe. Nani? Ate sina Zubedah ngenda kulaba. Gwebera creative. Ndi creative. Tongo bago banyaboti ogomanyi empisa okutuka wano. Ezira wange. Gusokola bezo. Sokola bene otokola bintu bya kisiru. Kati ngende bwenga bwena ngende ntya. Botyo. Ate nze ndakulese. Ntya. Bera creative nawe. Oyagala gendo otyo. Mpaye 2,000 awo nawe. Sizirina. Kitonsa totaliga bintu bya kisiru. Sizirina. Totaliga bintu bya kisiru. Omusomo gwaye gona kati gunsaze. Lero mala she saze. Mpe 2 awo nawe. Sizirina. Kati bwesize kuwogera kola. Kamunguluza nkubye ntambule ndi. Kamunguluze. Aguma ija kutuuka. Kale mpaye glass ya mazi. Tewali mazi. Wagafumbyeyo. Namukubaddi. Andi kati gwogamba twamukuba yo mwana gamba wamukuba kati nze twale ekicho. Kale namukuba. Ekyawo kyangu. Kale wanga mukuba ngokiriza kati nyongeddemu emiliyoni yaga. Kati zize mu 15. Katudde ku lumbe. Tujje mu kyaro waffe olumbe lwe lwa kitiibwa. Ati tamutule liso bwe lityo. Ize cool down. Tumalize ensonga zino. Katende. We have family tukolanga kitole. Tuli fenna. Tuli bwetu we have family. Ate omuganda agamba munno mukaki? N'omuzungu atuyina. Just bera ize tusibule mu kyaro waffe mu biti byaki. Ebyekitalo agende bulungi nnyo. Bandabire. Kola boti usokola be. Gukito. Bandabire. Kale mpaku gekidemola. Agachi. Amazi. Towali nabo. Kamunguluza nkubye nawe. Towali. Kola boti. Waliwo edduka wabwerwa mpole. Kujuyo. Laba ngamba ono mugambe nti Kitonsa. Banna. Bofuna sente ina kutandika kweraga bwerazi. Naye Kitonsa nkulayira ngenda funa sente mbagwe ngenda kweragirako. Kitonsa ngenda kweragirako ngenda kwemima. Ngenda kufuna sente mbiragireko. Yezo ngenda zijjawo. Kati agatambula okudde gayaza. Banna. Kale. Nagwa kukuba ne banzijeeyo. Njagala katobere mugumu fe wetuli nga family. Kwa family yaffe abantu bagyegomba family yaffe eri kiki? Kitole tuli omuntu atya? Omu. Allah bwagira bagize atya? Abageze. Omukyala batayinza kudda ngulu nga ino okugira bwatu. Naye kati Katonda akugumye kuba omukyala gye wamuwasa ni gye wamujja abalajje baki? Abalajje bali. Katonda ayinza banga akunyeza muwonyi. Tukole ku bintu by'enteekateeka. Genda okole ku funeral services, kola ku mmere, okole ku ki? Balongose ne wakebyuka bituluma. Mabulayi mwana wange. Tugume bino bijja kuggwa. Bwabanga sema kule ebyo byako byasazeewo kunsasula mu mbeera eno gye ndimu. Kale. Okiri yandisirisa ate n'ogamba ngenda kuteeka mu 15 nga nakusaba 15 n'ogigaanira. Linda kubba abantu bafa kwa wosanga musajja ngagenda kutuka. Hatya. Musansa wo kunkulungu ya kabaka awo ng'oyingira ntebe y'olyawo. Otegeddewo ku biwologomaawo. Otegeddewo ku biwologomaawo. Nze ntegeddewo nyonnyola abana abatamanyiiwo. Awo ku biwologomaawo ku nte y'efooti awo. Awo otegeddewo bulungi nnyo. Awo ng'oyingira bw'oti Mbalala Road awo. Wanoge busege kibuye. Awo simba basi z'Abaganda. Otegeddewo bulungi. Nfunawo. Awo kati abadde akutukidde ku welokaamu. Kutuka ki? Nagamba nti mumanyi ddagala. Temukyali ebyennyanja. Mutandika okulya ebyennyanja kuba bw'okwata eggi ly'ekyennyanja.
n'oligattamu amasavu g'ennyama osobola okukola carbon dioxide w'ettaba bw'oba olina omwana alina nabuguma osobola okukwata amagi g'ente okimanyi bingi ente eriika nga njibanyi ate munayize wabwe tezibiika naye ng'olaba gyekyo abantu kutamanya ddagala kubanga bw'okwata amasavu g'omuso tagakola kye tuyita fats z'ennyama nonywako n'owona obulwadde bantu kutamanya ddagala zembabuuliranga Banage, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Subscribing to the Kitonsaz. Subscribe, follow, comment, like, share. Akada kuchikuru nya. Aha, kakunotifying okutegeeza nti bakitonsaka bakoze ki bataddeyo. Tegeza mama, tegeza jajao, ko jao, babawo, mama w'omwana, jajao, jajao, yenda go wachao. Nti munnange, abakitonsa bataddeyo. Era munange omugambe, kyeyalingira mugambe tosuwa, kandi tokalabangako. Tobeera wattima. Kojja wa jajja wa sengaawo mu anko wo, mutegeezeeko ati gambe muganda wa nnyoko, abeere ng'akola ki? Nga subscribing. Okitegedde ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli lwa Monday ssaawa 9:30 tuteekayo, buli lwokutaano ssaawa 9:30 ne tuteekayo, n'olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo ne tukola ki ne tuteekawo. Kati ennaku zikwate Monday 9:30, lwakusatu ate anytime 9:30, Friday 9:30. Mwebereremu. Tell your judge to tell your mama to tell your uncle that the Kitonsaz is alive and king. Thank you for coming.